Mugamba mutya banaye shaka senyiga yagala kunnomo ensonga endese wano guys. Let me hope everyone is fine. Abatali bulungi twagala mukama katonda abasasire abawonye ebibaluma. Please share and tag buli wa mawulire gwe mumanyi nga mumulabyenga mu nsonga ezitayina makulu naye ngezina makulu zibalemye okukola. My name is Fifi da Queen Mchala Nsubuga omubwati. Ensonga endese lwaleero senyiga alinga yagala kuno masimanyi bandoze bano bengenda okwogerako. Kakati ensonga endese bannange before nga sinnagenda mu kuyiriba nnyo njabbyerabira. Njogera ku nsonga y'okubonyabonyanga abakazi just because abasajja babafuddeko. Mwakijja wanti omusajja bwafa omukazi ayina kugobebwa, omukazi ayina kumanyirwa, omukazi ayina kulinnyibwako. Mwakijja wa ensonga gye ndiko ya Namwandu waQuraish. Omugenzi munnamawulire munnaffe yafa ebintu ebitategeerekeka. Abamawulire abaana bamawulire ababukedde mbalaba nga mulwanirira abantu bemutamanyi. Nsamba Quraish oyo, may his soul rest in peace, y'omu ku bamawulire ababadde nga balwanirira abantu n'omulaba mu bebagoba ku ttaka. Poliisi y'ekatwe musobola okunjulira. Poliisi y'ekatwe musobola okunjulira. Muzunzenga n'omwana oyo mu nsonga z'ettaka. Kyewuunyisa nnyo nti abapoliisi b'ekatwe temugenze kuyamba mukyala wa mwana ono ng'agobebwa mu nnyumba, ng'agobebwa ssezaala we ne balamu be. Olunaku omusajja lwafa lwe bamuteeka mu ttaka nga tanaba na kunnyogoga, ffe twewuunya drama eyali maka g'omwana oyo. Ssezaala n'okwata ku kisambi kya muka mwana wo mbu gwe okyalina muto nkyayinza okuwasa. Muze nali manyi nti tolina muka mwana wange. Muva ku baana b'abakazi. Abasajja babeere eyo nga bakola ne bakazi baabwe nga mubayita ab'ebisiraani. Muwoza mubita kusaanira. Oyo Nsamba bukedde yamugoba emirundi n'emirundi. Nabeera nga talina mulimu, ffenna tukimanyi. Oyo omuwala yali bulaaya. Nadda n'obusente bwe ne babulya ne bbaawe ne babumalawo. Ennyumba yali ya ttaka, mwenna mukimanyi. Yali ya ttaka. Nga naye ebisenge birimu kati tebiweramu. Mwali ludda wa abeeyita abafamire. Waliwo muganda wa Nsamba nkuyinako ekifaananyi. Oli mukwano gwa Haaji omu yeeyita mukwano gwa Nsamba. Oyina ebipapula ebyogera ku makaago, toyina right ebeera nabyo, wabijja ku oyo omukazi. Naye trust me tetugenda kuzikiza. Nawe gy'oli wafumbirwa nnyabo. Wafumbirwa. Bwe wali kyagadde nga bbaawo afudde, baganda ba bbaawo ne bakuddako ne bakuyisanga bw'oyisa omwana oyo. Wali kyagadde. Nawe oli mukazi. Okyazaala, okyafumbirwa, bino ebintu byensi bizibu, okyazunga n'abasajja, naye oli ku mukazi munno omufuukidde ekizibu. Ssezaala mbu okyalina muto obafuna mu baganda ba Nsamba owase. Endowooza yedda gye muyina eyo ey'ekikaafiiri ey'okutulugunya abakazi eyo yeetaaga ebaveemu. Bwabanga Nsamba yaleka abakazi abalala bonna n'abeera n'oyo gwe naye tombulira kasasiro wo mbu yazaala abaana mu musajja omulala oyo omukazi tebitukwatako. Nsamba mubangi yoyo gwe yalondamu. Nsamba yali talaba abakazi batazaalangako. Yali tabalaba kubaagala n'asigala noono. Ekirala ekisinga okunsesa gwe muganda wa Nsamba okimanyi bulungi nti Nsamba abadde ne bataata babiri. Omusajja essaawa eno agamba nti ye taata wa Nsamba. Nsamba yakwegaana mu maaso g'abakwano be nti toli kitaawe. Era gwe yakubira essimu Nsamba ng'afa teyali ggwe. Teyali ggwe. Nsamba yayita musajja mulala. Nsamba yazaalako omwana mwoyo omukazi n'afa. Ssebe yayita taata wa Nsamba. Omanyi omulambo gye baagwebasa? Omanyiyo? Omusajja abeerayo ng'atoba ne mukazi we ne balya bubi ne basula bubi ne beezimba olufa ne mujja nga musimba ezinnyo. Naye bannange mugenda kugwa ku mukazi atamanyiirwa. Nze mbabuulira.
omukazi abeera n'omusajja we ne basula enjala ne bali ebijanjalo eyo ennyumba ezimbiddwa nti ne receipts eziguze seminti eziguze biki ziri mu mannya g'oyo omukazi yabadde ng'agendanga n'abigula essaawa eno mumugoba mu nnyumba mukubanga yazaala abaana bala tannabagambako nti temuleta abaana bansamba awo ye lwaki mumufulumye nsamba yakwegaana n'abajulizi weetuli abamawulire bangi bazzenga akigamba nti nze bannange taata owange mulabanga eyafa era ze nsonga ze zimwe zaasabisa nsamba omutwala mulimbo azzenga abitugamba ffe bakwano be nsamba ine ettaka lyali atandise okugula ne litagwayo ng'abayimbi bakkiriziganyiza tusonde ssente tulimaleyo lisigaze abaana taata wa nsamba wayimirira ku ssimu nina ne recordings n'ogamba omusajja w'ettaka mbu gwe nzirizaayo zonziriza eby'ettaka tubiveemu mbw abamamanyi n'eby'ettaka batubuulire ku akawunti y'omwana yalekako ssente mmeka gwe zaakulemu okukola mu myaka gyo n'obupale bwobwo bw'ekitabuliki bw'oyambala ozisuubira mu mutabani wo Nsamba abadde mugagga ng'ayina ebintu gwani agamba nti abadde mugagga bw'abadde atambula n'abagagga naye n'afuuka mugagga mulekerawo okutulugunyanga abakazi omusajja bw'afa mukazi y'abeera amuse ani yabagamba nti omusajja talina kufa ate bannange mulondenga n'emikwano emituufu mulondenga n'emikwano emituufu bwe mutava ku mukazi wa nsamba tugenda kwogera betusirikidde gwe muganda wa nsamba oli ne mukwano gwa nsamba oyagala kukozesa eyo chance otwale ebintu bya nsamba tetugenda kukkiriza nsamba oba yalonda mukazi munene oba yalonda mukulu oba yalonda kiki oba malayo oba kiki yoyo gwe yasiima nsamba ina be yasooka okuzaala mu lwaki sibe yasigala nabo mutujjeko obukopi gwe nawe mukazi gwe wafumbirwa tuulako mu makaago olwanirira ebyamakaago walimbalimba omukazi n'omujjake mukwano ogenda kutuwulya tugenda muwa sapoti y'abannamateeka bonna oyo katemba gwe muleta ku bakazi saaba omulembe guno saabakazi ab'omulembe guno muve ku baana b'abannammwe ne mutamukkiriza nakungubagira bbaawe ennaku ziragirwa ne mutandika okumukyojja ne mumusindika kwerosi fulume ennyumba gwe gye wafumbirwa wawunya gy'otatuula gye wafumbirwa wawunya gy'otatuula olyoka obe ng'ojjako omukazi ebintu ebyogera ku makaage tuyina bingi bye tusirikidde tujja byogera twali tusazeewo tusirike tuleme kuswaza munnamawulire munnaffe nga nsamba nga twagala awummule n'ekitiibwa kye ng'omusajja naye mutusindiikiriza mujjukira meeting gye twalimu ne mbagamba naye mutusindiikiriza naye bwe munaatusindiikiriza tugenda kubawemukira tugenda bawemukira mutubulire n'ekyatta nsamba na lwaki yakolanga ddiru ne mutamuwa ssente nga na lwaki esembyeyo temumuwadde ssente ate n'afa bufimbwa mmwe muve ku mukazi wa nsamba obukopi obubajjudde sezaala n'otuula ku kivulu bakiyita batya kino olubalaza baluyita batya mu Luganda ne mukamwana wo mb'omanyi nze ngenda okubeera ne famire okulabirira abaana kati oyo sente zonna na buli kirina kujja mu mikono gya nsamba mwakukusa ndaga muntu ya nsamba agirina weemanyi ate nze tolina kyosobola kunkola ebyo byotiisatiisa abantu twasalawo tusirike nga twagala bino ebintu tubimalire out of camera nsamba aleme kutyoboolwanga omusajja naye mutusindiikiriza gwe muganda wa nsamba oli muganda wa nsamba mu maama we sina mutaata we oli muganda wa nsamba mu maama we naye gwe omukubagoba omukazi mu bintu bye olinawe mukazi gwe makati g'amagulu olinawo ki olinawo muti gye wafumbirwa tekumala lwaki mumalako bakazi bannammwe emirembe lwaki bwe yali afa ng'atumye engoye teyayita ggwe n'akugamba sisita ndeetere engoye ndi bubi munnange neeyonoonedde naye era n'ayita mukazi we because yakimanya tomugasa lwaki teyakuyita n'akuwasa n'akwebakako ne tumanya nti munnaye muganda waakwagala nnyo tayinza kuva wooli
Mwagala nnyo ebyobwerere temumanyi bakazi gye balwanira n'abasajja baabwe entalo temumanyi bakazi bye bayitamu kubeera n'abaana bammwe ekisooka abaana bamu muba mwabakuza bubi abakazi ne baguma ne babba baabwe nga talina kyakola n'agamba akaŋŋume naatudde naye ne muvaayo nga mwesimba muleeta agaviiri agaiti gwe muganda wa Nsamba omuwala trust me kwata empapula za wakawo oziddiza omukyalo oyo ate ne bw'otazimuddiza by force legally ogenda kuzireeta gwe bakuwa emitwalo 15 simanya 3 ogenda n'opangisa lwaki tewasulanga n'ensamba ne tumanya nti wali oyagala nnyo nsamba nze bannange era musanganga oyo kasasiro w'okumanyira abakazi mubave kubanga abakazi bakoowa nabe abakazi mangi bali mu maka ng'omusajja acontributinga na kitono oyo muwala yasanga nsamba baamugoba bukedde gobye ensamba oyo emirundi n'emirundi nga buli lwe basalako bamusala atobye n'omusajja we azzeeyo ku mulimu batandise okubaako bye bakola ate muli awo bweyogeza okufa obufi tukoye basimanyanga bamulamu simanya mutuuzeeko obubina bwammwe wammwe mwe gye muli ewunya nti eriyo kivundu kye mudduka oli muganda wa Nsamba mu maama era naawe okimanyi bulungi nti Nsamba alina bataata babiri ate omutuufu omumanyi era Nsamba gwe yakubira essimu ng'afa teyakubira oyo taata wammwe amalako omuwala emirembe balinga bavu nga tebalina kye balya mwali luddawa mutubulire ekyatta Nsamba mbwa mmwe oli mukazi munne nawe oyina amabeere abiri okyajjamu empale ne webaka n'omusajja n'ozaala kitegeeza nawe bajja kufulumyako wooli tomanyi na kinaddako naye oli ku mukazi munne omulabye ennaku nabagamba ne bagamba naye muve mu nsonga z'omukazi oyo olaba tulwanirira be tutamanyiiko naye ate oyo abadde mukazi wa kyali waffe gwe Keizi nkulaba okyaza abantu abatalina makulu noba wa platform I don't know if bakuwayo bakasente oba tebakuwa simanyi ekiri ewa Nsamba leero kiri wuwo enkya kigenda kuba wuwo gwe Keizi yasawo oyingize kamera yo mwene emboozi we must fight paka kumulwanya asembayo ebyo mutisatisa tujja baloga lwaki temuloga ne mugaggawala lwaki temuloga ne mubeera bulungi wamajja yichuli kubuuzizaako lwaki temuloga ne mubeera bulungi abamawulire mumanyi bameka abalina ssente ng'asaka busasi mawulire Nsamba abadde atambula na kakamera ke n'asaka amawulire stole bagitunda ssente mmeka ku TV alyoka azimba ennyumba efaanana bwetyo ng'ali bwomu mwe babadde akola nabo ddiru gwe mukwano gwa Nsamba njagala ombulire Nsamba ssente wakamuwa mmeka ekinene nnyo mmeka ate please don't call my line kubanze sitiisibwatisibwa bya kisiru bye mutiisa abantu muli ku mukazi mumufuukidde ekizibu olaga oli bulungi bere ewuwo oli muganda wa Nsamba mu maama mukazi gwe gobo wayeruka walooza enseno yonna yiyo byanfuna ki ebyo ebibambuza omukazi nga ne bbawe tannavunda kuggwaawo mwali ludda wanga bali ebinyeebwa Nkumbulire Nsamba yaleka abaana tetuganye te yabaleka buli mukazi toba n'omwana wo bomba temwagala basulemu enju muli mukazi mulala buli mukazi toba n'omwana wo twakibagamba dda bikula amagulu gozaala ng'okimanyi ojja kutoba n'omwana wo I've seen women crying kulwokubanga balamu baabwe mbosobola n'okufumbira omu ku baganda ba Nsamba stupid mukula ne muleka amagezi wansi bisajja mmwe gonna the days we bagambiranga nti n'obukadde magezi naye obukadde bw'ennaku zino obusiru bwe bwolesa 24/7 ne mumala ne munenya omulembe gwaffe nti mubi muve ku mukazi wa Nsamba tagenda kufuluma nnyumba eyo bwe kigaana tugenda gitunda sente agende nazo tulabe
tugenda gitunda. Lwemuve Magombe lwennyini ffe ab'amawulire byatuggwako bye twalaba. Ennyumba ya Nsamba ebadde yakusonderera ye ne mukazi we n'ayitako ewa Mama Fiina n'amuwa, n'ayitako ewa gundi ng'amukoledde n'amuwa. Essaawa eno taata ne baganda b'omufu mwagala twala nnyumba ye gye babonaabonedde ne mukazi we musuule omukazi ku kkubo. Ekyo Nsamba kye yali agadde. Nsamba kye yali agadde. Mwali luddawa nga balya bubi. Mumanyira nnyo, but trust me, mu pressing a wrong button. Bw'obanga oli muganda wa Nsamba mu maama we tekikufuula mukazi wa Nsamba. Bw'oba wali omwagala nnyo wakito wamwebakanga naye. Ne tumanya nti munnaye oli mukazi nnyo n'obwaffe gwe obulina. Ofuukire mukazi munne ekizibu. From nowhere n'ojja obeera so closing Nsamba amaze okufa. Buli meeting oyagala ogituulemu weefuula ategeera gw'otegerera effe abaasoma abategeera. Abalina n'obwongo obuzaali. Tosobola. Kwate ze empapula ozitwalire mukazi wa Nsamba. I am telling you. Eno tiimu esituse nzivu. Mwatugambe ennaku z'omwezi 26 mugenda kutuuza family meeting. Naye nga family meeting gye mwagala okutuuza kugoba mukazi wa Nsamba mu nju. Ne tubagamba temukikola. Tetugenda kuba kusaidia mu. Ne tusalawo tulinda 26. Nogalinda temugalinze. Temugalinze. N'abeekyalo bennyini bakugamba omukazi oyo atobye ne bbaawe. Mwali luddawa. Mwali luddawa. Banange bakazi banange abali ku live eno njagala obbabuulira. Okweberera mu kutandika with you. The energy begins with you. Because you're going to call the crew to come in and help. Tugenda kujja after. Naye wonobeerawo nga bakujoga gwe oliwo kukaaba fuluma oliwo kukaaba bwe biyingira mu nju nga bikuŋŋanye mu kugoba bisibiremu obikumeko omuliro. Katonda yalimanya kyalituwa. Eyo banchi nga tugiwona. Byetaaga kuziika ebyo ebintu nga biramu. Kadogo. Ndi ku live wano katono nnyo. Kamalirize oyagala kusasala boda. Kadogo simanya nawe oyina omukazi bw'onaafa bamugobe mu nju ntandikirewo yomba. Nawe oyina omukazi gw'ogenda okugoba mu nju nga ofudde. Nga b'eŋŋanda zo bamugoba. Kuba kati bye bituyombya wano. Tekikola makulu ekyalo. Banange tukoyo Mulekelawo nyigiriza abakazi Mulekelawo. Abakazi bakabye ekimala, abakazi bayita mu bulumi. Nobeera mu bulumi ng'olina ogwana gwabwe. Nobeera mu bulumi ng'obazaalira. Nobeera mu bulumi mbo bakugoba mu nnyumba. Agendewa. Semateeka agamba ki? Semateeka agamba ki? Niwebuuza Katonda zino famire zino eno bannange. Lwaki oziwangaaza ku nsi? Nsamba okufa taata yaligenze. Muganda wa Nsamba omuwala gwe ova mu maama wa Nsamba omanyi we are in a meeting together. Mukwano gwa Nsamba Haji sigenda kwogera mannya go. Muve ku mukazi wa Nsamba. Because tugenda kwogera bye tutalina kwogera. Twasalawo tusirike. Tuleke kitiibwa kya Nsamba. Naye mutuliko mutusuna. Move ku mukazi wa Nsamba. Hajati Kruthum, thank you so much. Timu ezitoye bagenda kutuwulira. Ffe tuli bakazi omulembo gwaffe tegwenda kuddamu kumanyirwa banganda. Nze taata wa mufu koma nnyoko. Nze maama wa mufu siruwalira muli. Ndi muganda wa mufu stupid. So what?
N'ebitabo ebitukuvu bikyogerako nti omuntu ali kulanga n'afulume waabwe n'agenda atandika amaka ge family yiye. Women, you need to stand out for yourselves first. Fetugendanga kujja tukubekerere akuwadde lawyer mukuwe naye you need to stand up for yourself first. Okwata otya ebiwandiiko n'obiwa mulamu wo gwani yagamba omulamu wo aba akwagala. Gwe bazaala mu maama omulala ye maama we waba yali bulungi lwaki teyabazaala mu taata omu naye ali ku mukazi munne amanyiira. Maama wamu waba yali bulungi nnyo lwaki teyabazaala mu taata omu gwe n'ensamba. Mukazi wansamba tagenda fuluma waawo. Polisi ye Katwe, if you do not do something to protect this woman, omwana oyo abakoledde, omwana oyo akoledde polisi ye Katwe okuva ku mirembe gya Lwamusayi franchise nga yali awo mpaka ku mulembe oguliko waafiiridde. Naye namwe bennyini abaali bakwano be temwamanya na temwazuula na kyatta nsamba. Njagala bakazi mmwe mwebereremu bajja bakuletako olugezigezi amanyi nze mbadde nzira ku mufu mubuuze lwaki teyakuwasa nkukolere ki ate namwe abasajja biddeyo gye muli olina omukazi ng'okimanyi nkuzikiriza nkutadde waka oba tomuwadde ebintu ebirala byonna kwata amaka gateeke mu mannya g'omukazi because at the end of the day bw'obanga gw'ofudde omulekedde abaana agenda kubundabunda n'abaana bo agenda ku nguudo kulya ku kkubo n'abaana bo si nababe n'abaana bo na musaayigo bwe gunaamala okuyitamu nga Sezaala ajja asimba obunyo mulinga obuti bw'ekibiriti. Banange famire enkopi ezo zitama waliyo famire zibeerayo nga tezirina ssente naye nga mmativu. Nga gye ziri tezirina ssente naye nga mmativu. Nga tawana na kuyingira mu ntalo za muganda wafudde naye nga talina. Naye ng'agamba no. Naye nze kyanne banange nina kye sinabanyumize kyannewunyisa kufa kwa nsamba. Tumanyi twali twagamba tusirike. Naye ne bu video tugenda kubuta. Kati twagala kuswaza abantu bano. Osanga be banaafuna ku nsonyi banaatereera. Okitegeera. Sezaala lwe bamala okuziika nsamba. Yagende wakana abagamba mubale ebikopo ne babibala. Ne babala amasepiti. Ne babala amasowaani, ne babala ebidomola, ne babala buli kantu ke mumanyi akali mu nnyumba nga Sezaala alagidde bakabale. Era n'ababuuza mubiwandiise wansi. Nogamba bannange, abaganda balina olugero lusibenye baluge baga lutte ne lumala emmere oba ne really? Ne babala ebbakuli, ne babala ejjiiko, ne babala fooko. Mwali ludda wanga azibala mbwemmwe ng'azigula, mbwemmwe muze okubala. Ne bannange wabeeranga wanvevengerako, oyo kasasiro. Basajja mwe namwe muzuukuke. You wake up in the morning, you're dating someone. No mala mu dating anogamba ono mwawudde mu bonna mututeeka. Okisegeera. Bw'oba mututeeka kitegeeza omulabyemu ekyenjawulo ku balala. Oba tomwesiza na bintu birala baako by'omwesiga ku kugamba in case. Kati ssaawa eno bamusuula ebweru, wamulekera olubuto, kwegamba n'ogamba tuli ku ki? N'ogamba tuli ku ki? Babale ebikopo, babale ejjiiko, notunulira omulamu awo, noga ne bannange. Bakazi mwe mutandika okwerwanirira. Bakyala mwe mwerwanye dear journalists. Kino kiri ewansamba kiri wuwe. Enja kigenda kubeera wuwo. Tolwaniridde ku nsamba gw'obadde okola naye amawulire. Kino kitegeeza ki? Because we are not fighting for this woman alone n'ensamba. Last call ya nsamba yagikubira mu kyalo oyo n'amugamba honey engoye enzoonoonye. Naye ndetera ku lugoye mbadde nkufudde ko lwaki teyakubira muganda we ggwe omuwala eyeparading eyepositioning nga buli wamu. Mwe mutujje emize ne mutuyita ababi, but you over push us.
You overpush women. You overpush women to the wall. Era simanyi lwaki omuwala ono teyakunamira gwe kisezaala gwe n'ofa ng'obonaabona. Omukazi mumwesonyiwe. Tugenda kugitunda tumuwe sente addeyo ku kyeyo. Mutumanyiira. Lwaki temwezimbira bwe yali asuula enjala mwali luddawo. Muzunga mulinganga busenyiga buno obutuluma mu musana guno omungi. Tukoyo okubonyabonya abakazi. Ng'ate mu ntandikwa mu zero mu kubonaabona be babeerawo. Guys, I've seen you interviewing nonsense. I've seen you interviewing people with nga obwongo balina negative plus. Wichira kintu mukiyingiremu. Mukiyingiremu. Those are my words. Mbabulira abamawulire mwe muteerwanirire kubanga ate abalina mu ssente. Yamulimu batono. Okukwatira wamu ge gagenda okubeera amaanyi gammwe. Ge gagenda okubeera amaanyi gammwe. Olwaleero kiri wansamba enkya kigenda beera wa muntu mulala. Mutuzeeko obubine wammwe we batewunya. Unless we bewunya mutugambe bana ekeri y'ekivundu tubafunireko gye mulaga. Mutuuleko ewammwe. Gana amaje gasituse mugenda tuwulira. Guys, thank you so much. I think I'm getting this kafulu. Fulu kuba ye mujenyo. How are you muganda wange? So kati mbabulira abakyala mwerwanirire. Abakyala mubeereko informed. Mubereko informed. Mwebanguleko. Use your phones. Use social media beyond insulting and fighting. So that yofunayo can knowledge. Nche kizibu kino we kintuukako. Ntandikira wa. Ekizibu kino nga kinguddeko ngenda wa. Okukaaba tekumala. Okukaaba tekuli solovinga kizibu baganda bange. Okukaaba tekuli solovinga kizibu bakazi bannange. Okwegatta gemanyi. Okuyombagana gwe bagenda kwatweyiza. Okwegatta gemanyi leero kiri wa mukazi wansamba enkya kijja wuwo oba wange. But soka weebuuze, are you informed? Funayo ka knowledge akatono ddala. Bakujjako batya ekiwandiiko. Kansuubiza zo receipt okyazirina. Because tugenda zeetaaga mu kkooti bano tubatwala mu kkooti. Bano bakadayidai tubatwala mu kkooti nawe totubuulire. Mubeereko informed. N'abasajja abali kuno gwokeeranga ku makya n'ogamba nsazeewo namuju gwe ntutte ewaka. Namuju mukwasa ebyawakaawo. Kuba ye maama w'abaana bo kizibu nnyo okusanga maama abonyabonya abaana be. Kizibu. Era ne wali babonyabonya gwe tekiribeera ku ngalo zo oli wagwakola ogugwo ng'omusajja. Ne balamu mutuuzeeko ewo bubine wammwe muzunga nnyo mulinga obulwadde bwa siriimu mutuuleeko tubakooyi. Mulekerawo okubonyabonya abakazi bannammwe. Mulekerawo okubonyabonya abakazi bannammwe banange tukooye. You overpush women. Naye mumanyi nti abakazi balina emitima emibi we banyiiga. You overpushing them. Mwe munaamanya. Wama kati kangende. Musiibe bulungi. Family yansamba stand warned. Olutalo tuluguddewo. Mugenda tuwulira. Muve ku bakazi. Tenze kikwata ku mukazi nfiirawo. Gwe sezaala. Bw'oba owulirako yensi nnyo obutu ogende wali ku kulimbo oba ofiira. Mulambo gugulemera tumenya ku situ. Awo obeera. Okitegeera? Okitegedde mukwano gwange? Muleka abakazi. Bye balina bibamala. Bye balina ku mitima bibamala. Thank you so much. Have a good day, Wamma.